nate ntuuse n'essula ya namwe ebbiri era ng'eriko omutwe ogugamba nti eteefe etuusa mugenyi, eteefe etuusa mugenyi. Lumu kati abaava okulabirira ebisolo nga yenna takyafaananikika yeeyuna kweyiwaako mazzi anti obudde bwe bwakuyitangako obw'okunaaba nga tonaabye nga bw'otyo bw'onoosula. Omwami eyali ayambadde obulungi ennyo kwe kumutunuulira oluvannyuma n'amubuuza nti yeggwe kati yayimirira okulaba omuntu eyali amuyita erinnya ye. Yali yakamala emyaka ng'ena nga tewali muntu amuyita bw'atyo, buli omu yamuyitanga nnamba ye eya 5474. Yamuddamu nti yenze ssebo. Agenda okumwetegereza nga y'omu ku bavubuka be yasomanga nabo ng'akyali muto era yali amumanyi bulungi kuba baazannyanga naye. Amannya ge nga ye Ssennyama. Baabuuzaganya munne n'amubuuza ekyamutuukako. Kati ye yamuddamu nti Sseruganda nga biwanvu. Ssennyama yamugamba agende anaabe nga naye bw'afuna olukusa okwogerako naye. Kati yalinga aloota okulaba omuntu we baakula. Mu myaka gye yali amaze mu kkomera yali talabanga oba okwogera n'omuntu gwe yali amanyi. Yanaaba mangu n'ayambala ovulo ye eyali etukula n'alinda oba Ssennyama anaasobola okufuna olukusa okwogerako naye. Yalinda okutuusa obudde okuziba nga munne takomyewo. Bambi kati yali ayise mu bizibu bingi era abantu be yayitanga mikwano gye be baamusuula mu ntata. Kale nno ne ku luno teyafaayo nnyo era n'abyerabirirawo. Bambi musajja watto olaba emikwano we gikutamya ensi. Nga wayise amazooba nga 4 ng'alongoosa kisolo kya mbizzi. Saagala mbizzi nazikyawa. Yali alongoosa kisolo kya mbizzi nga bamutumya agende mu ofiisi y'omukulu w'ekkomera. Yagenda amameeme gamukuba anti bakuyita embuga. Tebuba buganzi, ebiseera ebimu tebiba birungi. Omukulu yamubuuza oba yali amanyi omwami gwe bayita Ssennyama, naye nakkiriza era n'amutegeeza nga bwe baakula bonna. Omukulu yamutegeeza nti oyo y'omu ku bannamateeka abakola ku misango gy'abasibe nga yali ayagala kwogerako naye. Kati yakkiriza ne bamutwala mu kisenge gye yamusanga. Ssennyama yamwanguyira n'amugwa mu kifuba era olwamala okubuuzaganya n'amutegeeza ng'ebintu ebitali byangu okufuna olukusa okulaba abasibe nga n'oluusi kisobokera ddala okutwala omwezi mulamba. Kati yalumuviira ku ntono n'amutegeeza buli kyamutuukako. Ssennyama yamutegeeza nga bwe yali asomye mu fayiro ye era nga teyalaba bukakafu bwonna bulaga nti yali abbye ente n'embuzi z'akasattiro. Yamugumya nga bwe yali agenda okukola kyonna ekisoboka okulaba ng'ateebwa. Kati yamwebaza era n'amutegeeza nga bwe yali amuleetedde essanyu mu mutima kuba mu myaka 4 gye yali yakasibwa yali tafunanga muntu gw'ayogera naye emboozi eruŋŋama. Kati baamuzzaayo mu kasenge ke n'atuula n'abirowooza nga tabimala, naye nga bwe bagamba nti asuubira akira aloota, yafuna okuguma. Bwe ntyo nno neeyesuula n'engimalako ate mu nninde mweddako ng'Omukama akkiriza awangaale nnyo Ssemunywa.